byonna ebigenda mu maaso tubiraba nammwe mubiraba. Nziramu okukunga abaana mwenna abali mu Middle East, naddala mmwe bambasada ba Uganda mu Middle East, mmwe bambasada abatuufu kubanga mulina abantu abanene mu biyumba bye mulimu. Mubabulire ensonga eri waka ku basiraamu. Ekintu kino nakibagambako emabegako eyo ne mukikola ne mbagamba waliwo ebirabo ebisuubiziddwa Museveni bye bagenda omuwa olw'okubonyaabonya obuyisiraamu. Waliwo omwana yayogera, waliwo ambasada yatuusa ensonga, era ekyo kyekimu ku biviirako Museveni okutambulira mu kayumba k'embwa. Ebintu ebimu tetusobola kubyogera nga bwe tubimanyi, tubirekayo. Mubuulire abayisiraamu ensonga eri waka ku buyisiraamu, ku basiraamu ne ku bayisiraamu, ku busiraamu ne ku bayisiraamu, kuba mmwe bambasada abatuufu mulina abantu abasobola. Museveni ali mu mawanga g'Abawarabu, ali mu kusaba buyambi, ali mu kugatalaaga, bali mu kulinnya mu kimu naye ng'eri ali mu kulinnyirira busiraamu. Mujjukira Basaalirwa yamugamba nze ngenda kukulembera nkutwale nkusakira obuyambi nkukolera emikwano mu nsi z'Abawarabu. Kati Museveni amazeewo obuyisiraamu, Basaalirwa asirise mbu musiraamu. Sinawulira ku statement ye n'emu. So mwe bambasada baffe abatuufu abali mu biyumba, ne bannayuganda musobola mutuukirire Twitter handle zaabwe. Mugende ku Twitter handle ya King wa Saudi, waliwo Prince wa Saudi awo omuzibu ennyo ye yata Kashoji, Jamal Kashoji. Waayo lekambireko ebyo ebintu siyagala bigenda mu ebyo. Mulumbe bagundi ba United Arab Emirates, Dubai, owa Abu Dhabi, owa Dubai, bona naddala abo ababiri, owa Dubai n'owa Abu Dhabi, mubalumbe ku Twitter, tubalumbe ku Twitter, ku Twitter handles zaabwe, tubabuulire ebintu ebiri e Uganda, tubatereka ebintu ebiri mu buyisiraamu, tubabuulire Museveni bwayisa obuyisiraamu, tubatereka bamasheeke bonna abatemuddwa. Kati mwe bamasheeke b'e Uganda abakyali abalamu, mumanyi nkyo ba Mukama yabalekawo mubeere balamu, mutuyambe mu biseera ebifaanana bwe biti. Mulowooza mwe mwali musinga nnyo Anasi Kaliisa, lwaki yagenda gwe n'osigalawo? Otutaase mu biseera ebifaanana bwe biti. Mutudde butuuzi naye musiiba mu nsi z'Abawarabu, mumanyi kujjayo makanzu. Mu kifo ky'okujja ne mwogera ku nsonga eziruma obuyisiraamu, ne mwogera nabo kubanga mumanyi olulimi, musobola okwogera nabo, wabula muli awo mutudde mwe mukola ebintu ebitaliyo. Bwe mba temusobola kulwanira buyisiraamu, muveewo ku Kampala mukadde, nze njuwewo abalokole tulwanire obuyisiraamu. Bwe tunaamala owangula tubaddize ettaka lyammwe mudde musaale kuba temulina makulu. Nze mumpe odi Kampala, sigenda kuzimbawo kanisa. Tulwanire ettaka ly'obusiraamu. Bwe mmala obbajjako ebyapa ebyo n'embiyuza n'ebiragaano ebyo eby'ekisiru, n'embibajjako n'embiyuza, nga mukomawo nga musaala kuba mmwe temulina maanyi, temulina magezi gerwanira, wabula mulina gatunda bintu bya buyisiraamu. Ensonga za kutunda muzikiti gwa Kampala mukadde, amawulire gafulumye ne gasaanikira abayisiraamu nga babagamba nti omuzikiti gwa Kampala mukadde gwatundibwa era banka ebabanja ensimbi empitirivu obungi ku muzikiti ogwo, nga nakati nannyini gwo ayagala kusendawo akozeseewo emirimu gye. Abasiraamu kyabaleetedde okusattira n'okweraliikirira nga beebuuza nti omuzikiti omukulu mu ggwanga bwe guba gwatwaliddwa olwo obuyisiraamu buba bukyaliwo. Abasiraamu abasinga obungi ensonga eyo baagitutte ng'ey'okusaagirira, wabula beerabidde nti mu ggwanga Uganda eddiini ezisinga okuyigganyizibwa bwe buyisiraamu. Tewali amanyi kigendererwa lwaki eddiini y'obuyisiraamu erinnyirirwa mu Uganda. Tuzze tulabako bamasheeya abanene nga batugumbulwa. Tuzze tulabako emizikiti egy'enjawulo nga gimenyebwa. Tuzze tulabako ebiggya eby'abayisiraamu twabirabako mu bitundu by'embalala
ng'ettaka ly'obuyisiraamu baziikula abasiraamu abaziikibwako emyaka egy'emabega nga nakyo kigambibwa nti n'ettaka eryo lyagalwa. Kitegeeza nno nti ensonga eno abasiraamu bwe mugisaagiramu, obusiraamu bugenda kufuuka olufumo mu ggwanga Uganda. Abayisiraamu buli muntu yali abamanyi ng'abantu abamalirivu, abantu abaagala eddiini yaabwe, abantu abatasaagira ku nsonga za Allah. Naye kyewuunyisa nti emizikiti gitandise okulumbibwa. Kyewuunyisa nti ettaka ly'obusiraamu erisinga obungi litwaliddwa, naye basirise. Kigambibwa nti Kampala mukadde kasita amala okuvaawo, awo obusiraamu buba ng'obusaanyeewo, kubanga gwe muzikiti omukulu ogwogerwako mu ggwanga Uganda, gwe guyitibwa ng'ekitebe ky'obuyisiraamu obusibuka ne busaasaanira eggwanga Uganda. Omuzikiti ogwo gwagala okutwalibwa, babagamba nti bbanka ebabanja ensimbi, beewolerako ensimbi ku muzikiti ogwo. Naye nga tujjukira nti omuzikiti tegwazimbibwa bannayuganda, tegwazimbibwa muntu ssekinnoomu, wabula Kano Mwama Gaddafi ye yaguzimba ku nsimbi ze olw'okuba yali ayagaliza obusiraamu okubuna ensi yonna. Ne mu Uganda kye kijjukizo kye yateekawo era kye kimujjukirwako. Kakati omuzikiti ogwo bwe gutwalibwa, beebuuza nti ensimbi ezeegwewolwako ate zaavaawa, kubanga banditugambye nti kuzaaguzimba. Naye ensimbi ezaazimba omuzikiti ogwo nkugambye nti zaali za Gaddafi, era abasinga obungi baguyita mu muzikiti gwa Gaddafi. Bino nno byonna bigenda okukolebwa abantu abamu nga balowooza nti byakusaaga busaazi, kumbe waliwo ebigendererwa ebikusike ebikiri emabega. Nti Mwami Museveni yatandise okutalaaga amawanga g'Abawarabu era nga balina enzikiriziganya ze batuuseeko, nti bamuyambe bamuweerezeyo ku ssente asobole okwongera okunyweza empagi z'obusiraamu mu ggwanga Uganda. Tolaba okwogera ku muzikiti guno nti gutwalibwa nga basala amagezi okulaba nti Abayisiraamu Abawarabu bateeka ensimbi mu ggwanga Uganda basobole okutaasa omuzikiti omukulu ogw'eggwanga. Okuteekebwawo okukangakanga Abayisiraamu bigendererwa bya Mwami Museveni okufunirako ensimbi okuva mu mawanga ag'Abayisiraamu. Naye ate abamuteekamu ensimbi tebamanyi nti ye muntu omu ku basinga okulwanyisa obusiraamu okulaba nga buvaawo mu ggwanga erya Uganda, kubanga Abayisiraamu battibwa enkya n'eggulo, emizikiti girumbibwa enkya n'eggulo, naye ebyo tewali abyogerako. Bamasheeya abakulu ebyo tebabiraba, wabula bwe kyakutte ku muzikiti omukulu nti gutwalibwa, awo bakulaze nti bavuddeyo era bagenda kulwanirira omuzikiti gwabwe okubeerawo. Naye omuzikiti okubeerawo ng'obusiraamu busaanyeewo kiba kigasa ki? Kitegeeza nti mwandisoose kulwanirira Abayisiraamu bannammwe abazze battibwa, kubanga Obuyisiraamu bunywera bantu. Naye Abasiraamu abagundiivu battiddwa, tewali abalwanirira, kyokka ate mulwana omuzikiti gusigalewo, naye ng'ate n'agweyimbyemu okuguggyawo ayagalirako nsimbi ezisobola okumunywereza mu gavumenti, nti ne bw'anaaba ng'asigaddewo mu gavumenti afunye ensimbi ezimunywereza mu gavumenti, kitegeeza ne bye mutaasizzaawo ebitono biba birina okusaanawo. Amakulu g'ekyo nti tulina kulwanyisa muntu ali mu kusaanyaawo Obuyisiraamu, bw'anaamala okuvaawo Obuyisiraamu bwo bugenda kubeerawo myaka na myaka, kubanga n'abaliwo baabusangawo era ne babulekawo. Naffe olwaleero ababulwanirira tugenda kubulekawo. Naye bwe tunaaba nga tugaanye okulwanyisa omuntu alwanyisa Obusiraamu ne tumuggyawo, olwo Obusiraamu bunaaba bukyaliwo. Ebintu nga bya Bwakabaka nga babiwutudde, mwe mukola ebintu ebitaliyo. Bwe mba temusobola kulwanira Buyisiraamu, muveewo ku Kampala mukadde, nze njuwewo abalokole tulwanire Obuyisiraamu. Bwe tunaamala owangula tubaddize ettaka lyammwe mudde musaale, kuba temulina makulu. Nze mumpe odi Kampala, sigenda kuzimbawo kanisa. Tulwanire ettaka ly'Obusiraamu. Bwe mmala obbajjako ebyapa ebyo ne mbiyuza n'ebiragaano ebyo eby'ekisiru ne mbibajjako ne mbiyuza, nga mukomawo nga musaala, kuba mmwe temulina maanyi, temulina magezi gerwanira, wabula mulina gatunda bintu bya Buyisiraamu. Musiiba mu Bawarabu, musiiba wano nga muzunga. Museveni abazungu bamugobye, ali mukutta mukago n'ensi z'Abawarabu, muli awo mutudde. Wamma mwe bambasada baffe mukikole, mwe bambasada kasita obulyako Muwarabu omu babiri kiba kiwedde, bugenda okuziba nga Middle East yonna ekintu ekitegedde. Gwe bagambe bateekemu
Gaddafi Mosque Uganda Gaddafi National Mosque bagiteekemu olabe basome ebiriwo bugenda okuziba nga Middle East yonna etegedde ekintu ekifa ku bali abasajja Mukama yabakola nga mu kutambuza information bezira kye bawulidde kasooke nnwemu obwenge nekyo nkimaze naye pasita mukuye mujjukira lwe najja ne mbagamba ku mukazi Gashumba gwe yali akwana nga yagala mubbako ttaka nensijja ne mbyogerako omukyala Namwandu wa Tamale asangibwa e Kasubi kati nno Gashumba yamubuuliridde ddala amazima Gashumba okusinziira ku bye yabadde ayogera awantu nga biva mu kamwa ka Gashumba ng'ali ne Banyarwanda banne yagambye omukazi bw'aba tamwagala ng'aganye omwagala aganye omufumbirwa bw'aba ayagala obulamu ne Gashumba okuva kw'oyo omukazi asooka amuwa ettaka lyaliveeko Gashumba amwesonyiwe bw'agaana atwala bibiri obufumbo n'ettaka saakibagamba wano amanyi oyo omukyala agenda y'omubuuze in fact oyo omukyala ngenda ku sirika nfunye ekyokukola wano leka nkisirikire mugenda birabako kansirike ekyo nkirese Gashumba yagambye omukazi kati ekyamazima ng'oyagala nkwesonyiwe mpe ettaka wano mpe ettaka lino naye bulijjo amufera mukwano Gashumba Namwandu wa Tamale yali mukwano gwa Gashumba asangibwa Kasubi eri gundi ku Munaku between Kasubi Munaku Masiro around there now waliwo okusamira okuli mu State House nga bwe muntu agingira wano abantu ba Northern Uganda aba Northern Bomu baleete wano beninzeeko wano bajje ani strike machine yaze waliwo okusamira okugenda okutandisa kwe bali mu State House okulimu ebintu ebingi ennyo omwabadde bino ebintu wammanga oluvannyuma lwa Muhoozi okutuuka ku mbaga ya Kyabazinga n'afuuka ekivume ne watabaawo kajagalalo konna nga baamulekera ekintu yeetaaye oli ye ne bamugaana oli ne baagala ono mbuno olutuuka kyankalane banaye munnange nga tewali kanyego mbw ate n'afuuka ekivume mu byobufuzi atambudde ebyobufuzi bigaanye emikolo gyonna gye mbadde mbagamba egibadde gimukolebwako tegivaamu results kati bakyusizza bagambye bwe bati Maama Fina yabaddemu mweno meeting yabaddemu mukuno okusamira kwa meeting eno ne bagamba bwe bati Muhoozi bagenda kumuwangira ku mutendera gwa Bwakabaka bagenda kukola ebintu nga bya Bwakabaka nga babiwagudde ku Bwakabaka ne bwe munaaba mugaanye naye olw'okuba kijja kuba kya Bwakabaka bagire babawunike musirike okugamba kuba Kabaka ne bw'oba tumwagala munnange osirika munnange nno toddamu kuyogera ku Kabaka waffe twesonyiwe gwe tuleke guva ku Muhoozi kale tetumwagala naye muleke awe baagala otuteeka waliwo omulembe ogwabuuse bagenda kukola batya bagenda tegeka emikolo eminene mu Bwakabaka bwonna mu buli Bwakabaka nga bakolayo omukolo omunene omukolo guno bagutuumye
entujjo mama Fina ye yabawadde ekigambo ekyo entujjo mama Fina ye yakibawadde sofa obwakabaka bwe bamaze okutegekera entujjo bwe bakonfaminze buli obulala bakyabuteeseza basoose ne Kaseese bagenda kuddira owa opposition mu Kaseese munnabyabufuzi opposition bamuwe omusimbi nga muyitirivu nnyo bateeketeeke omukolo mu Kaseese entujjo ey'okukulisa omusinga obusibe n'ennaku gye yayitamu bamuyozeyoze n'obuwanguzi bwe yatuukako okudda mu bwakabaka bwe kati awo Muhoozi yajja okuba omugenyi omukulu bayinza obutakibagamba naye mujja kulabirawo helikopita oba banaabagamba oba tebabagambe helikopita weerandinge aveeyo biki bayolewo ettaka n'ebirala gundi n'ebirala bye banaaba beetaagawo Kaseese babamalirize bwe batyo eyo yegenda okuba entujjo ye Kaseese nabagamba nti mukyala wa Kyabazinga ine bantu maama Busoga agenda kusookana mugiyita mutya foundation genda olabe ku monitor abemayuge bagamba foundation ya maama esooke wano ani yagibagambye aba bano akabana ati waaka kati mulinde abalongo nakibabulya n'ekyabalongo saibaleetera bibiri genda mu monitor online monitor oba ne ku Twitter genda y'okalabe mayuge egamba foundation ya ine bantu esooka wano atanava mu kisenge akabano ati waaka nkugambye ebintu bino bwe tubyogerako jjo waliwo omuntu eyabadde akomentinga mu kirasi ewa Ticha Lumbuye lekikyala asomesa omuntu ali bize ASP tuvire ku Busoga totutama mwana gwe mbadde nkwagala nnyo naye ku nsonga za Busoga nze nkukyaye mwana gwe senga nali njagala bantu kunjagala senga kati ntunda ice cream senga nali njagala kusanyusa buli muntu senga kati ntunda ice cream era kasootekamu akadongo nga buli omu ajja bannange wa ice cream mukwano olwo oŋŋamba onkyawa olwo nkuba mabeere mu muliro Yesu yakitubuulira bukyali bajja bakyawa kubanga nange bankyawa tulaba bakyawa Yesu ebintu bino tubyogere mu butuufu bwabyo Katikkiro Muvawala yajja n'atugamba ekigambo kino ng'atwanjulira maama gundi emirundi gy'abadde nga gy'ayogera yagamba bw'ati Kyabazinga teyeerabira mukyala ennono Kyabazinga bamulabira omukyala era twamulabira Busoga yalabye maama asinga mu Busoga era omuntu afuna omukyala oyo n'amufuna nga ye yamufunye bw'amala Kyabazinga bw'amutwala omuntu oyo aweebwa ekitiibwa mu bwa Kyabazinga abeera afunye ranka endala era ennono zonna zigobereddwa tutuuka ku mbaga ine bantu munnange nagenda ng'ebigezo bintuuyanya munnaye ng'olowooza nga Kyabazinga tanyambako nga tetunyumyamu awo era in fact I thank God for the confusions of the examination of the combination of the courses the subject I thank God because since then nagenda okuvaawo nga nkubye n'akaama Kyabazinga ye yeefunira omukazi ku bombi ani atulimba ine bantu oba Katikkiro weebaale Yesu pasita nkukyaye va ku Busoga ngivuddeko ku bombi ani atulimba bonna tekuli ababuulira mazima bonna balimba Museveni ye taata w'omuwala Museveni ye taata w'omulenzi
bonna bebaza Museveni. Baba wonna Museveni ye baba. Baba Museveni. Ago ge mazima akabano ati waka. Bwe munamanya amazima n'amazima gajja bafuula baddembe. Kumaama ine bantu ne Katikkiro ani atulimba muvawala ani atulimba oba ine bantu bamulaba emirundi emeka bamala eno okweraba ate ne bali abanoonya nabeera ne bamulaba. Eyo nvuddeyo Kaseese bagenda bategekera entujjo yakwaniriza omusinga. Ankole bagenda bategekera entujjo nti bagenda kuzzaako omugabe. Mwenna muggweyo babayoola ettaka babajjeko n'ebyobwakabaka ebitonotono bye baagala obbajjako. Era Muhoozi yajja okuba omugenyi omukulu ku buli ntujjo. Bunyoro bagenda bategekerayo entujjo nga mukuza emyaka egy'obukama bwa Bunyoro bukyanga bubaawo oba miliyoni zimmeka ez'emyaka. Mugenda gikuza essaawa yonna okuva kati ng'entujjo eri mu Bunyoro. Kati bakyateeseza Buganda eno akyoli oba Busoga yo yawedde oba banaagiddamu. Omukuuka oba banaategeka mbalu babagambe nti Muhoozi wa kusala mbalu ku olwo. Nange omanyi balina ebikuta ye ne kitaawe. Mukyatenda bbajjo. Mutenda bbajjo. Naye bajje yali yeyambulidde mu studio. Alika. Lwaki munjogerako ebigambo ebinene? Nze Museveni musiba ssente siringi 5 ebye Uganda ekinusu ajjemu empale. Bw'aba talina kikuta nve ku internet. Nze nnyumya ne Nantaba. Nze nnyumya ne Nantaba mbawe namayi. Nnyumya ne Anna Maria. Nankabirwa Luusi. Luusi eri ewaffe mu kyalo bamuyita Luusi. Ne mwezi omumpita wa kusaaga. Mbabuli ebigambo ne muwakana. Mudanga muno ne mumpakanya. N'olwaliro mbabuli. Nze nnyumya ne Janet. Obadde ki? Museveni ajjemu empale. Bajjo ye yali atukakasizza ng'agijjamu. Museveni bamugamba nedda Ssebu. Nedda tokikola ekintu ekyo. Ne Museveni ajjemu pampa tulabe. Nteekawo ennusu ebye Uganda naye abiwulireko. Ate bisobola okumbwa. Ebbanga lyemmaze wano. Byambulanga ndi mu booda sekati. Wamawere nywamu olwekyo. Umukuuka. Akyoli region. Muliwa. Nga sinagenda mu Akyoli region. Naye abakyala b'e Uganda kasooke mbabuuze. Musobola okufuna obudde ne mutukunamira ku bwereere. Ne mwambala obukete. Ne mutambula ku bwereere. Waliwo omusajja omu baamu interviewing awo ku gundi ng'omusajja musanyufu agamba bannaye ffe eddanga lyange tukyali baana bato. Omenga okulaba ku mpale y'omu ne bane kati nfe essanyu buli lunaku woobeera bannange nfe essanyu ekyo badde kintu kinsanyusa. Omusajja yali musajja mukulu ssebo temukalabanga kaaka akantu. Naye bamaama b'e Uganda temusobola kutuyamba ne mukolayo okwekalakaasa okwaddala nga muli bwereere nga mubanja abaana baffe nga mubanja abaana bammwe. Temusobola kukolayo evening walk o morning walk nga muli bwereere. Tukiteesa olunaku lukye nga kyekiri e Masaka
ekyo kyo tetugenda kirangirira nze mbawadde idea mwe mugikole nga kyekiri Embaale kyekiri mu Kampala kyekiri Empigi kubanga era olwedde mubikolanga ebintu bino naye kati tubikoleyo ku Mutendera era olwedde mubikola mulimba nammwe mukimanyi abakyala b'Omwakyoli bakikola Nyakairima omwezi ogwaddako n'afa teyafiira ku nsi teyafiira mu buliri yafiirawo between ensi n'eggulu ne guggwamu abakyala ne mukikola n'omutima guli ogw'obulumi ne mukaaba amaziga ne mubumbulula Museveni mukube ku mabeere mukolimire nga bwe mukuba amabeere nja bayigiriza ebintu bino nze ndi musajja muganda ndi musajja muganda Museveni mumubumbulule mwe mwamubumba ndo bana abakyala ne mutukunamira ku bwerere nga waliwo ensonga nkibalekedde mukirowoozeeko abanakikola mujje mu kabokisi kange nze mbabuulire ekyo nkikomezaawo ne tukikola ekyo ekintu ne tuteekawo wiiki nga buli lunaku tuteeka okikola tujja ku palamenti oba tujja twambadde bwe tutuuka ku palamenti nga tuzijjamu bwe babakwatanga enkya abalala bajja nga bakikola ne kamera n'amawulire kiki abakyala abazadde babanja baana baabwe anti ne Museveni abalemedde ffe ku nnyanja tukola bwe tuti omuntu bw'agwa mu nnyanja n'abula ennyanja n'emulemera baleeta maama we n'ayonsa ennyanja n'agisaba omwana we enkeera ekinene nnyo lubankeera omulambo gw'omwana mugulaba gendayo kibuuze ennyanja bagiyonsa maama ajja n'akunamira ennyanja n'esesemu omulambo gwe weewaawo mbabuulira amazima gendayo buuza omuntu yenna avuba gye gimu ku mikolo egikolebwa ku nnyanja ne Museveni tukimukole aseseme abaana baffe bino ebintu mubikolanga ku bwereere ku booda omuntu naye ng'ekiri emabega eyo nvuddeyo Museveni ati afuuse Victoria abamize mujje mumuyonse apa landi bannayuganda mwenna muwulire Museveni yalagidde Uganda tebaddamu effujja ery'emmundu liveewo effujja ery'emmundu okutta okw'emmundu okuwamba okw'emmundu biki ebyo Museveni alonkinze obutwa naye obutwa buno okusinga abulonkinze mu Northern Uganda Northern Corridor obutwa bubaddeyo naye nga butambula mpola kati bwe bugenda okukola agambye bw'ati His Excellency Kyagulanyi kamera nnyingi nnyo ayigiriza abantu okukozesa kamera zimuswazizza okwetolola ensi yonna kati saawa yakatwa mu Central Museveni yatugaana emipiira buli awabeera omupiira ayiwawo poliisi engulu mu Northern Uganda mipiira ku mipiira mukolo ku mukolo buli mupiira gwe mwali mubaddeko mulirako obutwa buli mukolo babategekereyo emikolo ne mutuula ne mulya ne baleeta ebyo ebizina byammwe ebyo ebyokwambala ebyoya by'embwa simanyi oba byoya byaki bye mujja ne muzina nga mukuba simanyi ebiki simanyi matupuutu simanyi biki ababibeeramu mulya butwa bw'oba bane tonnababulya mugenda kubulya waliwo n'abasoose obbulya ngenda bababulya bw'oba manyi wabaddewo wano wengenda okwogera genda mu ddwaliro
obutwa buno Museveni yabutandika dda kubanga ayagala abanyarwanda mwe bemuyita abalaalo batwale ettaka lyammwe. Agenda banogola okusinga bwe yabanogola ku koni. Ayagala banogola naye mu linnya lya Yesu ku luno tajja banogola. Bwe muneebeereramu Museveni mu kwagala ettaka lya Parland mwina omuntu wammwe eyabafaako gwe baali bayita Okoya. Okoya Museveni bw'amutta yajja okuziika Okoya. Mu kuziika Okoya Museveni n'abako ebintu by'asuula mu ntaana y'Okoya mu kuziika. Eggulu eyo mwali muyina omusajja ng'alinga omulalu. Naye mmwe wammwe mukkiriza nti yali aliko ekyama eky'omwoyo ekyamuliko. Era yabagayidinganga mu bintu bingi. Oyo omulalu mwali mumuyita erinnya lye bamuyita Forget. Era Forget yali alinga omulalu naye nga opinion leader mulamba nga bw'ayogera ekintu mukigoberera kuba mwali mwamuzuulamu ekyama. Forget n'alaba Museveni ng'asuula eddogo mu ntaana ya Okoya. Museveni n'ategeera nti Forget amulabye. Museveni n'alagira aba Iso Semwayi ne batta Forget. Forget yafa atya? Mwamusanga mu nnyumba nga yafudde. Ani yatta Forget? Museveni. Bw'amala okutoya omusajja kubanga yali aliko ekintu nga bw'ayogera ekintu mukiwula newankubadde yali alinga omulalu. In fact n'omugenzoolanya yamweyambisanga nnyo ng'amuwa ssente mu bulalu bwe kubanga mwali mukkiririza mu musajja oyo yali alinga omulalu gwe baali bayita Forget. Kati Museveni ani gw'ayagala okusookerako okutta? Abamu be yalonkinze okutta. Waliwo omukulu akulira ba chiefs eyo waggulu mwakyoli. Amannya ge bamuyita Onen Ochan. Onen Ochana. Omwami bamuyita Onen Ochana. Wamaanyi nnyo kuba yakulira ba chiefs bonna. Museveni yasoose emabegeko eyo n'ayagala akutulemu abantu bamuggyemu obwesige ateekewo omulala atali ye ensowole eri ku sayidi ya Museveni. Ne mulabuka ne mugana ne mulekawo ono owammwe gwe bayita Onen Ochana. Onen Ochana bomuntu osi bwe mwogera geopposition. Onen Ochana alina ekitiibwa bakiyita Root. Mu Lukyoli mumuyita Root oba Lot. Chief w'aba chiefs bonna. Pronunciation weeganye mu Abakyoli mubitegedde. Mugezeeko okumutegeera. Fenga tutegeera gundi strike machine. Busajja kolaki? Ekintu muri best. Ekintu aduka abasajja tabasajja wano kitu ekintu mu gwe. Naye tumuwulira tumutegeera ku video ze. Nange zange muziwulire era muzitegeere. Chief oyo Lot bamuyita Onen Ochana. Lot. Oba byebyo I don't know. Kati Museveni yagambye oyo yasooka ave mu equation. Oyo Ochana asooka ave mu equation kubanga asibye akoze ekintu kinene nnyo okusiba abalaalo oba abanyarwanda okutwala ettaka ly'omu apa.
babategekera emipiira omusajja ono bamutezo bagenda kumutega butwa mu bimu bye bategese omumutega obutwa mu mugambe yeewala ekiyitibwa omukazi omunyarwanda. Bagenda mutega abawala abanyarwanda, bagenda mutega Lakizalias emmotoka biki biki, bw'anaabikwatako awedde. Oneni Okyana. Oyo ye mwami Museveni. Tewali atajja kuloza ku bukambwe bwa mwami Museveni. Bangi bavuddeyo nga beemulugunya bagamba nti ekibbattaka ekiri mu ggwanga Uganda ani akiri emabega. Ekyewuunyisa bannayuganda bonna si mu Buganda, si mu Bunyoro, si mu Ankole, si Tooro, buli wamu ekibbattaka ekiriyo abajja okusengula abantu ku ttaka babeerako emmundu ezibawerekera nga beebuuza nti ani akontrolinga emmundu mu ggwanga Uganda. Kitegeeza nti omuntu akontrolinga emmundu y'agobaganya abantu ku ttaka, kuba tewali muntu wa bulijjo asobola kujja kugoba ku ttaka lyo n'ajja n'emmundu ng'abeera azijjeewa. Wabula abantu bangi beebuuza ekigendererwa ekiri mu kugobwa ku ttaka lyabwe, kubanga be bagoba ku ttaka abantu abaliddako baba balaalo abajja n'ente. Tebamanyikiddwako mayitire gaabwe nti oba babadde bamanyikiddwako mu kitundu ekimu nga basenguka okuva mu kitundu ekyo okudda mu kitundu ekirala. Ne gye buvuddeko abali mu Akyoli basooka kulowooza nti oba abantu abeesenza ku ttaka lyabwe n'ente empitirivu obungi Banyankole, naye baagenda okunoonyereza nga mu bitundu bya Nkole ye wasinga ettaka eririko ettale kwe basobola okuliisiza ensolo zaabwe. Kyannaku nti baagenda okuzuula ng'abantu abo si bannayuganda, kubanga tebamanyimu wadde Oluganda olutono ennyo, wabula bava ebweru w'eggwanga ne bayingira mu Uganda. Mwami Museveni bwe yeesitula okugenda mu bitundu bya Kyoli, yagamba Abakyoli nti abantu abo oli singa abeera ku ttaka kwe yasenze nga ettaka lye yalisibyeko, kitegeeza ettaka eryo aba yalisasula. Kyokka nga mu buwangwa bwa Kyoli bakugamba nti ettaka lyabwe teriba lya muntu bunnannyini. Ettaka lyabwe litambulira mu mitendera gya Bwakabaka, ng'omuntu okulikolerako ky'olikoleddeko kitegeeza obeera olina okuba nga wafunako liizi, so si kulifunako bwannannyini nti okkirizibwa okulitunda. Kati beebuuza nti abantu abo mwami Museveni be yabagamba okubeera ku ttaka lyabwe kubanga bba eryabwe baalisiba, bo baalifuna ku ani? Obwakabaka bwabwe bwatandika okutunda ettaka nga tebamanyi? Mu kulowooza ennyo ebintu ebyo, mu kutandika okwebuuza ebintu ebyo, kati mwami Museveni amagezi g'asaze mu nsonga eno kusooka kuggyawo kiifu waabwe, kiifu w'Abakyoli asooke amuggyewo, kubanga abantu bakimanyi bulungi nti takkirizibwa kutunda ku ttaka lyabwe, nti ettaka lyabwe lya nsikirano y'Abakyoli bonna. Kati bwe bategedde nti abantu bagenda kumubuuza ebibuuzo abulwe ekyokunnyonnyola, basazeewo nti ye basooke bamuggyewo n'oluvannyuma adiringe n'abantu abasigadde. Kitegeeza nti ekiri mu ggwanga kye bayita mpaawo atalikaaba. Buli tribe ekaaba lwa kibbattaka, buli kitundu kirajja n'abantu abatubbako ettaka. Weebuuze nti mwami Museveni amaanyi gaawa abantu abo ababbi b'ettaka, n'abawa emmundu ezibakuuma, n'abawa buli kimu nga tabakkiriza kuva mu Uganda. Tolowooza nti ettaka eryo balibba nti balibbira mwami Museveni nti yagenda oddikozesa. Wabula mwami Museveni ateekamu amaanyi mangi okulaba nti abantu abo balyesenzaako basengule bannannyini ttaka abatuuze, bannayuganda abajjudde. Kitegeeza ki nno kino? Nti bannayuganda tugenda kutuuka ekiseera nga mu ggwanga Uganda tewakyaliwo munnayuganda mutuufu alina ttaka, ng'ettaka abalirina ate be bagwira abava gye tutamanyi ne bajja beesenza ku ttaka lya bannayuganda. Wano bannayuganda bwe tulina okuzuukukira okulwanirira ettaka lyaffe. Tetulowooza nti tugenda kulinda ab'ebyokwerinda nti banunule ettaka lyaffe. Tetulina mmundu naye tulina okulwanirira ettaka lyaffe, kubanga bwe tunaasirika tugenda kukkakkana nga bannayuganda bonna bagobeddwa ku ttaka eryabwe, kyokka nga abajjudde ku ttaka eryo balaalo, kubanga abalaalo baweebwa obukuumi obw'enjawulo obutagambika. Kyokka bannayuganda abakaaba nti tubbibwako ettaka lyaffe teri avaayo kubawa bukuumi.